Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ki NRM owookubiri omukyala Anita Among aliko ababaka abalonde abayitamu ku Bannamunigina mu kulonda okuwedde abawerera ddala 10 baakulembeddemu okutwala ku kitebe kya NRM ku luguudo kya Ddondo mu Kampala n'abanjulira ekibiina nga bano bwe bali abeetegefu okukolagana n'ekibiina kino ekiri mu buyinza. Bano abanjulidde abakulu mu kibiina okubadde omumyuka wa ssaabawandiisi Rose Namayanja, bannamateeka b'ekibiina, ssabakunzi w'ekibiina wamu n'abalala. Thank you for showing interest to work with the Mighty Party. You're most welcome to the Mighty Party. The honorable members, welcome to the party. Ababaka bano kubaddeko omubaka ow'abavubuka Masse Kanyesije, omubaka omukyalo omulondo owa disitulikiti y'e Manafwa Rose Mutonyi Masaba, omubaka owa Bunyoro East omulonde Ronald Mutego, omubaka Anthony Tumwesije owa Isingiro South, omubaka wa Lugazi Municipality Richard Senteza wamu n'ababaka abalala. Sipiika yeebazizza ababaka bano abalonde olw'okulaga ekibiina obwagazi era n'ategeeza nti baakwongera okukolagana nabo nti era ne mu paalamenti enkadde bazze nga bakolaganira wamu n'ababaka abagwa mu kkowe lino. They stood as independent because they were not satisfied with the election. That's number one. Number two, we have members of parliament who are opposition who are ready and willing to come and cooperate with us. And they will come and sign and cooperate with us. If you look at the 11th parliament, we virtually didn't have opposition in the house. We were all talking the same language. Avunaanyizibwa ku by'amateeka mu kibiina ki NRM Enoch Barata ayanirizza ababaka bano era n'abakakasa nti ssemateeka w'ekibiina ki NRM alambika bulungi enkolagana yaabwe bw'erina okutambula, kyokka era n'asaba sipiika n'ab'oludda oluvuganya aboogereze basobole okukolaganira wamu ne NRM. We have had the benefit of cooperating with independent leaning members of parliament in the previous houses. I've also had the benefit of cooperating with also some members of parliament who belong to other political parties. Bano agamba nti amannya gaabwe bwe ganaamala okusibwa mu kyapa baakussa omukono ku ndagaano mu butongole okunnyikiza enkolagana yaabwe obulungi. Gazetted, because I think right now only the women MPs have been gazetted, and we are waiting for the other gazettes to come out. After you have been duly gazetted and sworn in, we will then be able to sign those memorandums of understanding. However, now to move that vote of thanks, we first of all thank you. Omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Rose Namayanja ategeezezza nti yadde NRM yasooka neeyisa etteeka nti tebajja kukolagana n'abeesimbyewo ku Bannamunigina, naye abo abalemerako ne beesimbawo ate ne bayitamu tebayinza kubagobera bweru nti era basigala babaaniriza ng'abaana. Nti ffe tukolagana na buli muntu. Ekisooka eriyo ba independents balinga 67 abali mu parliament naye nga 5 mu banaku abo baavuganya oba ba NRM betwandise NRM leaning independence, naye ng'ekyo kyokka tekimala, balina okujja ne tukola nabo endagaano engeri gye tugenda okutambula nabo. Endagaano eyo gye tuyita memorandum of understanding. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.